Abatuuze b'ekitundu ekisangibwa mu division y'e Gombe bavudde mu mbeera ne batabukira osi waabwe Esther Nabwiru ng'entabwe eva kulajaggalira obumenyi bw'amateeka. Bino bituukiddwako mu lukiiko olukubiddwa ssentebe w'ekitundu Teo Kimbogo olugendereddwamu okulondoola obutemu obwakoleddwa ku mutuuze munnaabwe John Kaweesi eyakubibwa akayondo ku mutwe wiiki ewedde n'oluvannyuma abazigo ne bakulita ne pikipiki ye. Tujja ku mulamwa mutubuuza bibuuzo bannange oli asobola okuba nga nzaala maama wange njagala mweteke mu kifaananyi okubeera nga oyo maama wo nga taatawo akulesewo nga abalese ne maama nga talina mulimu gwakola. Kati wiriba we twamala okulya n'afuluma n'aŋŋamba ngenze bwe yajja ku erosi yali yakatuuka ku erosi ne bankubitukubira amasimu nti tubeetaaga eno era twalinnye emmotoka ne tujja nga wiriba waali kati ssaawa eno aliwa. Nti wabanga namwandu ayogedde erinnya eryo lyayogedde omuntu oyo katumukwate ekyo kimu watumala sokoleka kuba mu ngalo watumala omukwata mutuyambeko muveeyo mujye tukole statement. Abatuuze bategeezezza nga bwe baloopa ensonga zino eri bekikwatako saako n'okuwaayo obujulizi ne bagamba nti beesuulirayo gwa naggamba. Abaana nsoola yakulu era abantu babamanyi lwaki eyalogozezza kavudde eno tumulabako. Osinabwiro agezezzaako okubannyonnyola ng'ekiddiridde kwe kwemulula bw'atyo n'abaako amasimu gaakuba nga kitegeerekese nti abadde ayita ab'ebyokwerinda abalala okusobola okukakanya abatuuze ababadde bakaye. Amagye olutuuse mu kifo abatuuze olwo ne babanga be bagambye okutaama nga wano balaze obutali bumativu olw'engeri obumenyi bw'amateeka gye bukolebwamu. Ekigendeerwa poliisi ekiki kubanga omubbi eyatooli yajja ewamu neyeripootinga era n'akomawo ku kyalo ne wano ne bamujja najja ne ku kyalo kuno eno naye poliisi bwe yajja teyamutwala. Osinabwiro olabye ng'embeera eyongera okukaawa kwe kudumira poliisi okugenda ku muyigo ogwa Bukenya Wilba agambibwa okwenyigira ku kutemula Kaweesi ekintu ekisanyudde abatuuze. Bantu baffe baganda baffe be batubeeramu ate be batukijjanya. Oyo eyamutta wiriba ye yajja nannona ewaka nti bbaawo bamusse naye mmulese mu ddwaliro ali mu ddwaliro era wiriba ye yanvuga n'andeeta. Omusasi waffe waakoledde eggulire lino nga poliisi ng'eri wamu n'abatuuze bakyali ku muyigo gwa Bukenya ateeberezebwa okuba mu kkobaane okutta mutuuze munnaabwe. Josephine Lonkuse ne Doreen Nambiru be bakusakidde eggulire lino. Bukedde TV.